Emmotoka eziwererako ddala zisirikidde mu Nabambula w'omuliro kutonna ku lwaleero. Mujjukira ekyaliwo ku mulundi guli ku nkulungo ya okuliraana enkulungo ya Mulago ku 2. Emmotoka kumpi ezisobera ddala mu 17 ezaakwata omuliro zonna ne zisirika. Waaliwo ko engeri ya sako eyali ekuŋŋaanya ssente, then omuntu omu n'adduka ne ssente zaabwe okukakkana omuliro nga guvudde ku ekyo ku ofiisi waggulu awo we batereka ssente. So abantu bangi insurance tezasobola kusasula motoka zaabwe. So n'olunaku olwaleero waliwo garage eri okumpi n'Entinda complex wakati kati awo ekedde okuba nti ekwata omuliro mu ttuntu eri olunaku olwaleero. Era omuliro ogwo gubadde muyitirivu nnyo kati engeri kiri nti ebadde garage ebintu bingi nnyo ebisobodde okuba nga byonoonebwa, emmotoka z'abantu mpitirivu nnyo ezisobodde okuba nti zisirikira mu Nabambula w'omuliro ogwo abadde bazireese okuba nti zikanikibwa oba nga ziddaabirizibwa. Poliisi mu kiseera kino egezezzaako okulaba nti efuuwafuuwa ku muliro guno okusobola okuba nti guzikira, naye nga byonna byebadde egezaako buterere. Nkwanirizaako buterevu gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otugoberera mu bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Omukutu baguyita Vic exclusive video, nkusaba osooka ogimpereka like. Yes, tujjambeko okuba ng'edduka ku misinde gy'amaanyi information eno etuuke kwayagala okugiraba okosako n'okugiwuliriza mukadde. Ne nkusaba mbutongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information tuba nago mukadde ate embungi okwetoloola eggwanga ne bweru waalyo. Kakati wali eri okumpi n'Entinda complex, abamanyi Ntinda complex weri side awo waliwo ewali garage ekanika amamotoka getera okukanika amamotoka malungi tegaba mabi nnyo nga bwe tumanyi garage ezimu nti motoka nkadde nnyo. So kakati mubadde mu garage eyo emmotoka ezitannaba kuba nti zimanyibwa omuwendo and omuliro ne gukwata ne gutandika okuba nga gubumbujja nga teri muntu n'omu ategedde kiki mu kaseera kano kiyinza okuba nga kiviiriddeko omuliro guno okuba nti gukwata ne gutandika okwokya buli ekibaddewo. Abatuuze bagezezzaako okuba nga bataasataasa ku bibaddewo bye basobola okuggyawo, naye ng'omuliro ku sipiidi kwe guddukira y'amaanyi nnyo oba nga sipiidi kwe gutambulira mpitirivu. Basobodde okukubira abazinya mooto, poliisi enzinya mooto ekola ku kuzikiza omuliro tesobodde kuba nti nayo erwawo abwetyo n'edduka misinde okusobola okutuukawo batandika okuba nga bazikiriza. We tujjidde ku mpewo ng'omuliro gukyagenda maaso n'okuba nti gubumbujja and of course poliisi ekola ky'amaanyi okusobola okulaba nti ezikiriza omuliro guno guleme kubeera nga ate gusaasaana okweyongerayo. Bw'otunuulira engeri omuliro speed kwe gubadde guddukira n'engeri gye gubadde gwakamu nga gugaziwa almost gubadde gunaatera okutuuka ku Ntinda complex, but it's not Ntinda complex nti yekutta omuliro wabula nearby Ntinda complex. Yes, omuliro ogwo we gusobodde okuba nga gukwata ne speed kale kwe gubadde guddukira yeviiriddeko okubeera nti gusembera okwagala ate okutuuka ne ku Ntinda complex. Nga bwe nkugambye nti emmotoka z'abantu nnyingi tezinaba kubanga zitegerekeka namba zaazo nti mmotoka ya gundi oba eya gundi oba zibadde namba omuwendo obweguti nti oba mmotoka 5 oba mmotoka 10 naye ng'ezisobera ddala mu mmotoka kumpi 10 zibadde mu garage eyo. Yes, so poliisi teneba kubanga evaayo ne final report engeri gye kiri nti ekyalwana kuba nti ezikiza omuliro guno. Naye ng'era bwe tuba tujjukira incident efaananako ng'eno eyagwawo was it last year? Gwali mwaka guwedde waneeno ku nkulungo ku 2 e Mulago. Waliwo era abantu abaali basevinga ssente zaabwe, chairman wa association n'adduka n'akasimbi kaabwe mu December. In fact twali tugenda mu December nga yadduka ne ssente za abamemba nga tabasoosa ate kubategeeza nti oba waaye ali kudduka ne ssente za association abagenda okumubuuza akasente nga takalabako. Bagenda okwekuŋŋaanya awo abamu bagamba ffe tugenda kwokya office, abalala bagamba temugeza ne mugyokya. Okkakkana enkeera omuliro gwakwata era omuliro gwakwata awo engeri gye kiri nti ate emabega w'office eyo waliyo garage ate nga waliwo n'abakola furniture ow'enjawulo. Abamu baali bapaakingawo bupaakinzi bidduka byabwe. So kyayanguyira omuliro guno okubanga gukwata ku speed y'amaanyi. Ebifalisofaliso ebyo bibakozesa mu kubajja entebe, ebibajja ebibeera mu mabajjira ago agabeera awo we batunda furniture ne we bamukolera
so omuliro gwadduka ku speed etenkanika okakananga emmotoka kumpi 17 n'okusoba zonna zisirikidde muliro ogwo. Nanyini garage yatunula enkwangala nga talina bwasobola kunnyonnyola ba client ng'ate ne ba client tebalina ngeri gye basobola kunnyonnyolegana na nanyini garage. Kyokka nga ne nanyini garage talina bwannannyonnyolegana na muliro we gwakoze eki we gwavudde ng'ate n'omuliro kwe gwavudde kwe kyagambibwa gwali guvudde ku muntu eyakulupanya sente z'abangi ne bakola ki abangi ne banyiga. Ndooza ne gye buli kati police tevangayo na official report, final report yayo ku biki ebyaleeta omuliro guno okuba nti gukwata and even omuntu oyo sijjukira oba bamukwata eyali obwa member bwa association eyali mukazi eyali abakuŋŋaanyiza akasente zaali millions ndooza nga 5 ze yasobola okuwenjuka nazo n'amalamu omusubi. So millioni 5 motoka z'abantu ezisukka mu 10 zaayonoonebwa. So bekyo bwe kibadde okufaanaganako mbadde nkuwa just reference ku muliro ogufaanagananga guno gwali gubaddewo ko gwe twali tufunye ffenna ne twewuunya ne tuwuunagana. Ebiseera ebisinga insurance bw'oba nga obadde ogisasula let's say ng'osasula comprehensive insurance ey'ebbeeyiko ku mmotoka yo omwaka esobola okutwalako millions nga 2.5 billion 3 naye beesobola okurecoveringa lwakuba kitwala process ng'otambuzaako ebigere. Kati abantu bano bonna abagenda maaso n'okuba nti kati bafiiriddwa ebintu byabwe emiranga balina gikubira insurance companies zaabwe. Garage eyinza obutaba responsible nsuubira okubeera nti garage ne bwe bakala omuliro kwe guvudde ayinza obutasobola kusasula abantu basukka bameka basukka 5 katugeze emmotoka zibadde 10 ezijjiiridde awo. Sisuubira nti omuntu oyo omu aba n'obusobozi nanyini garage obusobola okukola ki obusobola okusasula abantu bano bonna bannanyini bidduka ebyo. Then nekirala ennaku zino omusana mungi bana mwegendereze abalina amasannyalaze agalina loose wires mu making sure nti wires ezo bazikola amasannyalaze ngeta sparking nnyo. Ffe tugalinawo ko wano twali tuwangadde nnyo nago nenga ga sparking ne balubu n'olaba nga zikola ki zikyusa kala. So kiba kirungi always amasannyalaze gammwe ne mukakasa nti gali mu mbeera nnungi. Obusigiri abaana ba garage abo balinamu kondooza ne babanya okuleeta gaasi nga balina bye bookya. Katusuubire nti omuliro teguvudde ku bimu ku bifaanaganako ng'ebyo. Then nekirala ku bugalaji obwo ebiseera ebisinga wabeerawo abamaama naaki abafumbirawo akamere kaabwe. Kati oluusi bateekawo akasigiri awo ku nniya akasigiri ne bakeerabira kasigiri ndooza ne kakwata emmaali. So ebyo byonna kuteebereza as of now police yo tennaba kubanga evaayo na official statement ku nsonga eno naye ng'omuliro baguzikizzaako ebitundu ebisinga obungi. Bwe tujjidde ku mpewo ndooza nga akatundu katono nnyo akakyakutta omuliro akasigaddeyo poliisi okusobola okulaba nti emalirawo ddala okubumbujja kw'omuliro kuno nga tekusaasaanye kweyongerayo kugenda wala. Nebaza abatuuze abakola ekyamaanyi ne musooka mutuusa obuyambi obw'amangu nga ab'ebyokwerinda tebannaba kujja and even ab'ebyokwerinda okwongera okusembeza services zifaananako nga zino mu bitundu ebyenjawulo. Si buli muntu lwanaafuna obuzibu katugeze asula luzira nga emmotoka za fire zirina ate kusooka kuva wano ku kitebe kyazo ku Clock Tower. Si buli muntu buli lwanaafuna obuzibu nga weeri luddawa weeri Ntebe emmotoka we zinaaviira eno ku Clock Tower zituuke Entebbe bannayo olugendo lwa kilomita kumpi 35 omuliro gunaaba ndooza gulina bingi bye gusaanyizaawo. Waakiri poliisi yali badde enzinya moto eyongerezaako ku budget yaayo kumpi buli police station police division ebeerako neki n'emmotoka za fire nga 2 oba waakiri emmotoka etya emmotoka emu esobola okwanguyira okutuuka ku bantu mbudde and then ziri eziva ewalanga ku Clock Tower ku kitebe kyazo nazo ne zigisanga nga ati si omuliro balina we bakoze eki we batandise okugukwata. Nekirala emmotoka zino muzikuume nga zirina amazzi zibeerenga fully loaded in case of anything happens omuntu asimbula busimbuzi kimotoka ekyo na tiimu kugenda kutaasa bintu by'abantu. Otherwise omuliro poliisi erwawo nnyo okugutuukako okuguzikiza. Egenda okujja muliro singa guba gwatandikidde ku floor ya wansi poliisi ebiseera ebisinga omuliro gusanga guwambye floor ey'okuna oba floor ey'okusatu. So
n'amakubo okubeera amafunda olina okuba ng'oyisiŋŋanya mu jjaamu n'emmoroka za faya zitaddeko obugombe zipalapalanya kusobola kulaba nti zituuka ku scene. I think n'abakola amakubo beetaaga okutugaziriza mu nguudo zino. Amakubo amafunda nasho kiri awo kizibu ate ekyeyongera ku bizibu ebibeera bigenda mu maaso mu kadde ako. So nja kuba nyongera okubawa updates bwe tunaba tutegedde report ya police ng'emaze okutubulira omuwendo gw'ebyo ebyonooneddwa oba oli awo n'okuba nti batuwa prediction kuba police ennaku zino tetuwa report etuwa prediction naye eba ekola ki eba mu kuteebereza buteebereza. Police lumu yateeberezaako awo ekintu ne tubuuza yakikoze etya. Koze Friday nanga takyajoogerera nanga yatukola bubi. Kale mubeere bulungi tusinkane mu updates eziddako bannange mweraba.